Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi. Amanya Ishaka Kakoza Bekamu akiikiridde mukadde waffe Sheikh Lubega mu buli mbeera yonna. Kino nkimanyi COVID abadde tataliza muntu yenna, abadde tayawula mu mawanga mu madiini wadde ebyobufuzi. COVID-19 tukitwala nti ffe abakyassa tulina omukisa gw'amaanyi nnyo nti tumunyumyanga lutabaalo. Abamu tetulina na ssuubi nti ddala COVID oba tulina we twamutuuse naddala wano mu Uganda. Naye abaalabako ku COVID gye yasibuka mu nsi ziri ez'abannaggwadda, bw'ogeraageranya COVID waabwe n'owa Uganda, mbakakasa COVID omutuufu era agenda okumalawo ensi eno. Wano mu Uganda tukyalina omukisa nti alabika tannatuuka, kubanga COVID gwe twalabako mu Italy, mu nsi ziri France, Bungereza, zonna nga bwe muzimanyi, ekyamazima tukyalina omukisa era twongere okussa emyoyo gyaffe eri Mukama Katonda atusaasire nga bannayuganda, atukuumire ku kino ekiriwo, kubanga kyannaku nnyo nti COVID atutwalidde abantu bangi nnyo mu nsi yonna. Abakyala n'abaami, buno bwe bubaka bwange Seeka, obubaka bwammwe Seeka bwantisse. Mudde eri Mukama Katonda, mudde eri Mukama Katonda. COVID-19 alina essomo lyatulaze. Tubadde tetukisuubirangako ng'abasiraamu nti eriyo omuntu ayinza otuggalira omuzikiti, tetukisuubiranga nako. Ekiseera kyatuuka nga masigidi zonna nzigale, ekiseera nekituuka nga amasinzizo gonna maggale, ekiseera nekituuka ng'ate obulwadde obulamu bwaffe si buggale. Tulina bye twetaaga. Tosobola kuggala lubuto, tosobola kuggala mumwa olwa COVID, tosobola kuggala bulwadde olwa COVID, tosobola kuggala balandiro tebasobodde kutuggalira bagambe nti banna abapangisa COVID waali tetugenda bajjako ssente, obuvunaanyizibwa busigadde bugenda mu maaso. Naye ntuusa omukisa guno okwebaza mwenna buli alina kakutte okuva mu nsawo ye n'abaako kyayamba mu mbeera ya COVID-19. Twongere Seeka engalo ez'amaanyi nga MC munnange bwali wane eno mukulu Bobani. Tugenda kutwala omukisa guno nga bwe atukoze enteekateeka. Muzikirize bannange nga MC w'olunaku neebaze bannaffe abo Kisha Nalumansi Omumbejja, Managing Director w'abannaffe abeegattira mu kibiina kya Uganda Annual Sports Gala UK Diaspora, bali based in UK, bali based in England. Ate era okay, 2020 kubadde mwaka gwa nnaku, mwaka gwa nnyiike. Buli omu bw'oyogera ku 2020 omwaka gubadde muzibu nnyo eri bannayuganda n'ensi yonna okutwalira wamu. Abantu bafudde olw'ekirwadde ki coronavirus, olw'ekirwadde ki COVID-19 ekyajja mu Uganda, kutuuka mu Uganda mu 2020. Ndowooza mwezi gwalinga gwakutaano awo gwe twayongera okunyinyisa okulaba ekirwadde kino nga kitta ku bantu wano e Uganda. Naye omwaka guno tugenze okugumalako, bangi bagenza b'Enganda batugenzeeko. Obulamu bw'abantu bukyuse, n'entegeka y'obulamu n'entwala y'obulamu bwa bulijjo bwakyukira ddala olw'embeera ebaddewo olw'ekirwadde kino ki COVID-19. So omwaka guno tulina bannaffe babayise kansome wano munnaye munansonyiwa, tulina bannaffe aba Uganda Annual Sports Day UK. Bano bategese olunaku olwaliro okujjukira abantu baffe abatufaako mu 2020. Twatandula erujjukira erumu January 2021 omwaka tugutandise leero, naye nga tujjukira abantu abatufaako omwaka oguwedde. Entegeka eno ewumiddwamu bannaffe aba Uganda Annual Sports Day UK. Bannaffe ndowooza bannamukago okuva e UK, abannayuganda era abawangirira mu UK basazeewo ne bagamba baddize abantu babwe. Olunaku luno okungubaga wamu n'okuddiza abantu b'ensambi mu kitundu kino wetuwadde. Emirimu ensonga zino we zigenda okutambula ne zitambulidde okuva twatandise n'essaawa lwakuba nti akakuba kagenze ne kataataaganya
twenyigannya mu mikolo gino naye buli omu gy'oli sabira ensi yo sabira Uganda n'omwaka guno gwe tutandise tegujja kuba mwangu naye nja kuba neegattako ku bannaffe bano abategesi bennyini batubuulire ensonga zino bo lwaki guno omukolo gukoleddwa guno olunaku bwe ruti nga lumu January 2021 ate guno omwaka oguwedde so basaze okucelebratinga obulamu bw'abana abantu abatufaako omwaka guno oguwedde ku ludda luno olina omukulu Abdul Sempijja basinga mumanyi nnyo omusajja w'amaanyi ku Facebook wa tabu naye olwaleero olaba nti ayambadde anekedde mulungi mu kabulaaka kati bw'olaba kana akataalo manya tuli mu kungubagira bannaffe abatufaako Abdul sooka obuze kuba tulaba ambalamusiza mwenna mwenna abali eyo abatulaba amannya gange yinze Abdul Sempijja omudidi bada gwoli kyali bange mu field tukola wamu bwe tutunuulira nti ensonga eno aba Uganda Annual Sports Day UK bavuddeyo okujjukira abantu baffe abafiira mu njega ya coronavirus okutwalira wamu entegeka eno muvaawa okubanga musalawo tumutujjukire okusinziira nti obulwadde bwa covid bwa affectinga buli muntu okuva mu bitundu bingi eby'ensi so kati okuyita mu kibiina kino ekya Uganda Annual Sports Day UK so kati bo bagamba tukoze tutya okulaba nti tugezaako okubbulula bano abantu n'okubazaamu essuubi n'okulaba nti yadde bino bibaddewo naye bagenda kuddamu batya okuzuukuka n'okubeerawo bagambe nti yadde obulwadde bwe buli naye naffe tukoze tutya okuba nti weetuli yadde ng'obulwadde bwe buli esooka okuvaayo ne bagamba katukwatizeeko abannayuganda eno wansi ku ground baddize ku bantu n'okubazaamu essuubi n'okubalaga nti obulamu bukyatambulira ddala yadde ng'obulwadde bwe buli kino ekintu kino Uganda Annual Sports Day UK bakola biki okujongojjeko mu mulamwa gwa leero ne kino ekitegekeddwa olunaku olwaleero biki ebisinga bebasinga okubeesingako okukola ebintu bino bakola emirimu mingi nnyo okusomesa abantu okugundi esooka ddala okuddiza ku bantu nga kino bwoti bwekiraba then tusomesa abaana abali eri e UK nti bannange yadde muli eno naye Uganda y'ensi yammwe era mukimanye nti buli kyemukola Uganda y'ensi yammwe empisa eze Uganda bannange temuzeerabira abaana batuuka eri ne beeyisaayisa mu ngeri etasaana okunywanjaga okukwata mundu okola biki naye kino ekibiina kyekibaza enguno ekibagamba bannange muli bannayuganda okubeera ebweru tekitegeeza nti ofuuse muzungu ali eyo nga yandibadde agala naye yeggate ku kintu kino obanga alina kyasobola bakwatizaako ng'ali mu Uganda akola atya atuukirira mukama wange oyo atuukirira mukama wange oyo nasobola okubeera nga amuyitiramu batya bwasobola okubeera nga asapootinga kino kyonna ekintu Abdul Omuddiribala Sempijja olina obubaka obulala omwaka tukutandise omwaka tugutandise naye kyeŋŋamba buli muntu yenna yenna ali eyo akaseera ke tulimu ka byabufuzi naye manya nti obulamu bwo kyekisinga era fuba okulaba nti mu ngeri yonna yonna weekuma osigale ng'oli mulamu ebyobufuzi bigenda kuggwa naye ate wobeera ng'ofudde kiba kitegeeza ebintu togenda okulaba ku nsi mpya so ensi empya ojja gituukamu ng'osigadde oli mulamu so mbakuutira mwenna mwenna abali eyo mwekuume musigale nga muli balamu obulamu kyekintu ekisinga okuba ekyobugagga ekisinga Abdul Sempijja ku ludda luno nina omukyala ntegezeddwako nti y'omwera kubakulidde enkola eno era bali kakiiko ka Uganda Annual Sports Day UK gyebaleko nyabo nawe gyebaleko amanya gaffe maama bampita Nalumansikisha Managing Director wa kampani eno bifo nga tetunagenda ku mulamwa gwa leero kampani eno ng'omuntu akulaba ayagala okumulambulira ekola biki ng'oggyeko entega gye mukoze olwaleero ffe tuli ba Uganda Annual Sports Day UK Diaspora tubeesingira mu UK naye tubadde twagala nti ne wano ekintu kyaffe tukireetengawo kati eri tutegeka Sports Day ne tuleeta ebyemizannyo byonna nga womanya ebya sports ne tutegeka emisinde n'ebyemizannyo emirala kati under that tuyamba ku bantu tuwulirira ku bantu then n'ekirala ne tukubiriza abavubuka okwenyigira into sports kubanga ffe tutegeka sports abaana basinga eri e UK bakozesa ebiralagalagala ebibi kati obakubiriza ne bengaginga themselves into sports biri ne babivaako
ya katuwulira abaana bakozesa knife crime no abamu bali balina like omugejjo obesity kati obagamba okukendeza ogwo omugejjo you can come and play football nodduka okukendeza that way ya kati under that netusalawo netugamba bannaffe batufaako bangi tutegeke omukolo ogw'okubasabira then tubaddizeewo n'akatono ketuyina yesebo omuntu bw'alaba entegeka erikoleddwa olunaku olwaleero okujjukira abaatufaako ndowooza mu Uganda okutwalira wamu mmwe musoose okuvaayo ne mugamba katukole okusaba okwawamu n'okujjukira abantu baffe yandyagadde omuntu yandiyagadde omuwa ekifaananyi omusigira ekifaananyi ky'omukolo gwa leero thimu ya leero eri kuki kyekivuddeko nti olunaku olwaleero tukuze olunaku luno thimu y'olunaku olwaleero eri kusabira abantu baafa mu covid ndowooza olaba wano akagambo 1 minute silence ya covid-19 nti olunaku lwaleero twategese basically kusabira abantu baafa mu covid abantu baafa e Bulaaya si London yokka mu America ensi yonna ne wano bafa kati nekitukwatako kubanga ffe twagala nnyo abantu twagala obbasabira emyoyo gyabwe giwumule mirembe then tugabe ne ku buntu emikisa egyo gigende ewali abo baatuvaako n'okweyongera okubabuulirira twekuumye tutya ffe abakyali abalamu tulina okwambala masks ndowooza balaba bonna abantu bali mu masks nange kennyini ayogera njambadde sobola gijjako kubanga mba nyina okuwa ekifaananyi ekirungi abantu sobola bagamba nti mwekuume covid nga sambadde masiki mba nyina okwambala masiki mbakubirize nti mwambale masiki ekintu ng'ekyo sebo yesebo bannaffe abali e UK abatukwatiddeko abali ebweru any message for them out there waguno omukutu guli online kimanyi bajja biraba ku YouTube abamanye nti mpoza kwitani bagambe Nalumansi munnaye tumulabye ng'ayogera any message out there kubali eyo abatukwatiddeko abali e UK bannange bannayuganda mwena abali mu diaspora n'abantu bonna abali eyo mbakubiriza nti bannaye mwekuume covid is real covid yatta ate mukimanyi nne ewammwe abamu babateeka dda mu lockdown covid abattira ddala wazzewo n'omupya so mbadde mbasaba twesabire mwewale covid mugoberere ebiragiro byabagambye SOPs mwambale masks musanitizinge mukole social distance yesebo tweyanzege happy new year ndowooza omwaka gutandise mwaka gwagaliza abantu tutandike tugende lumu banange omwaka ngwagaliza famire yange yonna gwagaliza omwami bamuyita Katumba Muhammad ali UK ye CEO then ngwagaliza n'abantu bonna abazze wamu ne tusabira ffenna wano yesebo toyanza nnyo omukulu Katumba Muhammad ndowooza obubaka butuuse ku Celebrity Track Extra UG guno gwe mukutu ogulina okwegattira wamu n'abantu basobola okuyamba abantu n'okuddiza ku bantu tusazeewo ndugamba twegatte wamu ne bannaffe aba Uganda Annual Sports Day UK diaspora bayo nga batuusako embeera eno nga bwetambudde banaye gye muli mwekuume Kolona atta weekuumire ddala yambala masiki weekuume obulwadde butta muganda wange subscribing naye nga bwolengera ku ludda luli abantu bagenda okuba nga beefunira ku bintu byabwe mwebale okuddiza ku bantu nyaabula mwebale okuddiza ku bantu abantu beefunidde ku byesava nga lumu January essanyu ly'amaanyi nnyo naye omukulu Muhammad weebale nnyo kyemutukoze wano ndowooza nange ngende neefunire ku byesava bya 1st January Divorce matovu nkola ne BBS telefine Sambala aliko NBS kuna akasente kawerako Okay, tukyali ku Celebrity Track Extra UG omukutu ogugatta abantu mu nsi yonna n'okutwalira wamu tuli wamu ne banaffe aba Uganda Annual Sports Day UK diaspora 2021
nga twegattidde wamu. Lunaku lwali tuli mu kujjukira era n'okusabira abanaffe abatufaako olw'ekirwadde coronavirus. Omwaka 2020 tegubadde mwangu, gubadde mwaka mutemu nnyo eri ensi yonna n'okutwalira wamu buli nsi efunye ku kye bayita ku maziga abantu batufuddeko, abantu bagenze. N'olunaku lwa leero Uganda Annual Sports Day UK bategese okusaba okwenjawulo okusabira abantu baffe abatufuddeko mu 2020 abattiddwa ekirwadde coronavirus. Olunaku era nga sister abadde wano mu kusabira olunaku olwaliro njagala tutangaazeemuko okujjukira abantu abagenze kitwa kifaananyi ki era ne bano abategese olunaku olwaliro sister tutandise okukulaba. Kale ssebo, amannya gange nze Juliet Musoke Nakabuye. Ndi wano ku lwa Kampala Archdiocese, ku lwa Catholic Church entirely, naye nga nkola ne Kampala Archdiocese. Nebaza nnyo omukyala Omumbejja Nalumasi ne bakwano be UK Diaspora abalowoozezza ku kujjukira bannaffe abafiira mu COVID. Obulwadde bwa COVID bukosezza ensi yonna. Si Uganda yokka naye ffenna tukwatiddwako era ffenna tufiiriddwa abantu bangi. Awo nno kino kituyamba okumanya engeri gye tusobola okwongera okwekuumamu. Kitukakatako nnyo ffenna ogoberera bye batugamba standard operating procedures. Mu ekyo mulimu ebintu bingi, social distancing, mulimu sanitizing, mulimu n'okwekuuma nga twefaako mu byobulamu. Yanziza. Akazibu ennyo abannansi bajjuukirira eri bwe baddukira eri omutonzi okwenenya ebibi byabwe n'ebyabasobako olw'ekirwadde kino ekifukamiza ensi yonna okutwalira wamu. Omuntu ali eyo nga tanaba kudda eri Mukama Katonda essaawa eno, mbadde njagala omuwa obubaka at least abantu abasinga bo bagambe katudde eri Mukama Katonda, naye waliwo oyo akyali eyo akyali mugamba waayi kaninda ninnaku. Obubaka bwe mbawa bwangu nnyo era nga bwe njogedde bwe nfunye omukisa ogw'okwogera mu speech. Olwaleero Kereziya Katolika ejjukira olunaku lwe tuyita olwa Mariya nnyina Katonda. Ffe ng'Abakatoliki era n'abantu bonna muyitibwa okuwanjagira Katonda naddala nga tuyita erinnya ffe Biikira Mariya ku lunaku luno atuyambe atuggyeko olunabe lwa COVID. Awo nno tofaayo ku ddiini, oba oli Mukatoliki, oba oli Musiraamu, oba oli mulokole, ffenna tukwatiddwako ate ffenna tuli baana ba Katonda. Tweveemu nnyo, buli omu soma nga bw'otegeera Katonda ajja tuwulira. Ekikulu mutima. Mukama mugambe tukusaba otuyambe otuwonye obulwadde bwa COVID. Nkakasa Katonda ajja kutuwulira era ajja kutukuza ensi eno tuwone olumbe. Message to abanaffe aba Uganda Annual Sports Day UK abagasi wamu eddoboozi lino okuba nti bajjukira bannayuganda abafudde mu mwaka guno oguwedde abatiddwa ekirwadde coronavirus n'okutwaliramu ne bannayuganda batugezeko abatuvudde ku maaso omwaka oguwedde. Bakwano baffe abo nga bwe ngambye nga bakulemberwa Omumbejja Nalumasi, tubeebaza nnyo okusookera ddala tubeebaza. Akadde kano kazibu, bantu bangi tebalina kye balya, tebalina kye banywa, okubeera nga beefiirizza ne bagamba nti katuddize kwabo abaakosebwa. Ate n'abantu bonna kuba abamu wano tebaafiirwako bantu naye basobodde obbaddiza. Era buno obubaka nsaba obbuwa buli muntu yenna ffenna tuyambagane. COVID atukosezza, bw'oba olina k'olina gabanyizaako omulala. Ffenna tukwatire wamu, ffenna tubeere balamu, ate ffenna tweyambe. Bannaffe tubeebaza nnyo era tubasaba mwongere okutusakira kasita mulabye embeera bw'ekola ki bw'efaanana. Mwaka tugutandise sister yagaliza abantu omwaka na ntanda ki gy'obakuutira 2021? Omwaka ngubaagaliza 2021 gube gwa ddembe, gube gwa ssanyu. Tugenda mu kulonda, mbakubiriza tukutunuulire nnyo emirembe. Bw'oba olonda goberera emirembe. Mbaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe, ogw'essanyu, ogw'ebibala ebijjudde okwagala kwa Katonda. Yanza maama. Ndowooza ebigambo bya sisita bagamba kuddira mu luyimba taluwoomya sijja biddamu nnyo naye nga ensonga enkulu mugiwulidde. Mwekuuma omwaka guno okwagalana kintu kikulu na obululu bwe tugendamu tebutwawula. Ate tulonde, bw'omala okulonda weekuumire ewaka togenda towegatta mu mivuyo. 2021 mwaka gwa kasammeeme tuvudde mu 2020 olw'ekirwadde naye 2021 yandibaamu 2. So muganda wange ali eyo atulaba ng'oli mu Uganda ne munsi okwetololwa okutwalira wamu twekuume twewala obuvuyo. Nze Devotion Matovu olwa Katonda n'ensi yange wangala ayisa abasajja.